Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Naye munnomere kutoa magenti muzzukulu w'amazige atumbudde. Kampiseewo Kigula Lugikyaliro kigende buli muntu yena gyali. Era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa Ekigula Lugikyange okwetola ensi yonna. Mbalamusiza kansipeti muli bulungi. Ekigula Lugikyaliro njala kiweereza bannayuganda mwenna. Kinyida kijja mu lugero olugamba nti gwolekera omuto tegunyuma. Gwolekera omuto tegunyuma gutya. Nti ebiseera bisinga abazadde twesulayo gwa naggamba tuleka abaana abo ne bazannya. So nga ate bwe tuba tuzannyira bo oba tubalaze naffe tusobola okwenyigira mu mizannyo gyabwe. Ate wattu kiba kibawa makulu n'okubawa enteekateeka ennungi butebe bazannya emizannyo. Noba tugibalekera kiba kitegeeza nti buli kimu kigenda kuwononeka nga bwe kirina okubeera. Kati ebintu bingi bali bitambula ku social media mwabirabye. Nenjala bagamba ago si mawulire. Kuye tuzze twogera tubagamba ago si mawulire. Mukyala obuseegu bungi nnyo bugenda okujja ku social media era nga ababukola beyita nti bannayuganda nga si bannayuganda. Era njala tutola mukisa guno okubategeeza nti buli muntu gw'olaba ku social media platform kuno oba ku TikTok oba ku Facebook nga obwongo buli corrupt n'ebintu by'obuseegu nga asobola okuva ku nsonga z'eggwanga nadda ku nsonga z'obuseegu n'atandika okwanalizinga ng'olira n'amaluso gaagala muyiika. Oyo wa mukwano gwo mu blocking kubanga aba ali corrupt. Kino nkiddamu ebintu by'obuseegu bigenda kujja ku internet ku social media mujja byewuunya. Naye nga mu constitution ya Uganda mulimu etteeka ddamba lirambula nti omuntu okuwemula okusaasaanya obutambi bw'obuseegu kimenya mateeka. Ne gufudde mugano olw'okuba nti bano bo baagala okuleeta society bengerowooza ku ekyo bajja buta era bakyata obutambi bungi nnyo. Naye Ministry ya Ethic and Integrity eriruddawa weeri eraba ne Museveni kino kyayagala. Kati ngenda kugamba bweti mu Kigula Lugikyaliro. Gwe muzadde yenna tetujja kukkiriza baana baffe bonna bafuuka ebisassalala oba bizeezengere olw'abantu abatandise okulaga obwereere obw'ekyononero. Nazzi kuno mu Kampala mukono wa Kiso nga babboda balina omulimu gwe bakola lwakuba bakola gwa nakyewa ng'omukazi okuyita mu kitundu nga weyambalidde nga automatically ng'oli bwereere baakwambulanga ebisigadde gwewanyumyanga. Ekikula tekiba kirungi ne gwe bakikolako ne tekiba kirungi naye empisa zeetaagisa. Bannyinaffe abakyala buno bakajala bo baweereza mu Kigula Lugikyaliro. Abaganda tugamba nti omukyala yenna ebbeeyo obuvo n'obuddo bw'ekitiibwa kyo buva mu nnyambalayo na neeteekateeka ki gy'olaga public. Naye abakyala mutusobedde bamaama mufuuse nnyo balayisi. Ekyo gwe ky'oyagala okukola okiraga public eri akisasuli obuwumbi oba obuwanana okukifuna kibeere nakyo. Bw'okiteeka mu public oli n'akiraba kiba kitegeeza nti gwe ky'okoze ku lwongo oyagala kisanyuse abantu era ofune ettutumu. Kirina be kittira akatale mu nsonga emu oba endala. Nkiddamu gwe mwana muwala erikoodinga akatambika obuseegu n'okata kagenda ku social media. Wattu olina abaana ab'obuwala abaatuuzibwa ne batendekebwa obattira akatale. Omuntu alaba akafaananyi ako oba akatambi ako azzaayo ekifaananaga nti abakazi b'ennaku zino bonna bwe batyo. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Baana bawala mwefudde nnyo ekintu ekyalayisi mu nsi Uganda. Muttira abaana ababuwala akatale. Wadde waliwo eŋŋombe egamba nti atunda ayolesa yatera okumaza wabula simu mbeera eza bulijjo ez'abaana ab'obuwala. Abasajja ekitukozesa okufuna ssente kwe kuteeka ababeezi be twagala mu bufumbo. Naye bwe munaddira ne mweyambula ne muteeka ebintu byammwe ku display tujja kuba tuggwamu amaanyi agakola kubanga bye tulubira tuba tumaze obbiraba tuba tutegeeza ki kiba tekiriiwo. Kati ffe abasajja ebiseera ebisinga tetuwasa nkola ya mukazi tuwasa ngalabi. Kyova olaba nti emikolo egisinga egy'embaga tebawasaako bannalulungi. Bawasa bakazi abali awo ng'engalabi zaabwe zikola. Gwe kanada baba yakumba bulungi nnyo naye ng'engalabi nkalu
ogenda kufuuka driving school bazine emmotoka ezigibwamu okuvuga njala kugamba mwannyinaze ekiri muttu kimanya nnyini kyo abasajja basinga obungi ekibamazeeko ensimbi n'okubaavuwaza bakazi nga kyagenda okugula takimanyi kubanga ayagala kirabako kubanga kisabike buli lwokiteeka kugulula ekirabika bwiti aba talina interest egenda kugula kintu ekyo kubanga olwedde abamaze okukiraba bakyala bamama baffe njala bategeeza bambi muttira bannyinaffe akatale kubanga abantu bajja kuva nga tebakyagala kumanya kubanga njala kubuuza ekibuuzo kimu mubeera ku social media kuno mugamba we are heartbroken simanyi tewakyalira avu simanyi tewakyalira njala kugamba muganda wange mumpulirize bulungi nnyo buli musiru yenna asobola okufuna ekikulu ekyokwegadanga wakyagalidde essaawa yonna olunaku lwonna nkiddamu buli musiru mu nsi yonna asobola okufuna ekikulu ekyokwegadanga wakyagalidde essaawa yonna naye teri asobola kufuna omukwano muzibu okufuna yensonga lwaki toyinza kusangayo dduuka litunda laavu tosobola kusangako street nga batundako laavu kubanga laavu guba mutima na birowoozo n'ebikolwa by'okwegadanga biri ku sipiiki biri ebusega biri mu Uganda yonna kubanga ekikula kyakwegadanga naye omukwano tebagutunda olw'ensonga nti gwa mutima gwa muntu kati gwali engoloza nti katonda akumba bulungi mutandika okolesa obusebu mutta ekifaananyi ky'abakyala naddala abaana bannayuganda ate nawe bakikoze golooza nti oyisewo ensi ekutegedde neteri agenda kutwala kufumbiza wakufumbirwa bakuwasa olw'ensonga mu nsi ffenna ne mu Uganda tuwoomerwa amapaapaali bulungi nnyo teri atayagala paapaali naye paapaali eryo muti kwe guva ayagala okuzimba tagenda kutema muti gwa paapaali nti aguzimbise ajja kunoonya kalitunsi oba ajja kunoonya omusambi agufumbise yenjawulo epaapaali liwoomera buli muntu naye ayo y'okuzimba tagenda kutema mu paapaali agutwala aguzimbise nedda agenda kunoonya kalitunsi oba olubawo olulala abazimbise enju naye ng'ate paapaali ffenna twagala oddirya yeyenjawulo eriwo mwefudde nnyo balayisi omukazi mutwe si bubiri oba si yakwegadanga nedda era gwaga nti yohati bloken kubanga tomanyi omutwe gwo mukalu mwonoonera akatale ka generation ezijja bonna abakazi tebalowooza ndowooza yammwe mutuyambe ensi mugyonoona kale bamama wakula bulungi kyo tikiregedde naye nkugambye papa liwoomera buli alya naye ate bwe kituuka mu kuzimba teryayo yakutema muti gwa papaali gutwala guzimbisa kubanga tegusobola kuwanirira nju ompulidde bulungi oba oluganda lwendikozesa munalutegeera naye ndowooza kankikomera ekigolo gisala kiwanvuya oza mukitegedde bulungi nnyo kitwale ti abakazi mwenda muli bapaapaali buli musajja aba yaayanira okubalya ne bwe kituuka mu kuzimba ng'ayagala omuntu ayagala omusajja ayagala kuzimba omuntu ayagala kuzimba teri agenda kujja kutema mupaapaali ogwo gutwala guzimbisa nju no banoonya miti mirala kati gwojja kubeera nga munnange katonda yakumba bulungi oli kaalaala bagenda kukozesanga emmotoka zino eza driving school naye ayagala okuwasa okutwala omukazi ow'okuwasa ajja kunoonya omukazi alina omutwe so sigwe katonda gwe yawumba bulungi wakihurra mukitegedde have you understood awo tuvuddewo era ekigulalo gikiwedde katusimbula vidiyo yatuleese ndowooza ngenda tandika n'omulimu gwe neewa okubategeeza n'okutegeeza President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kukusaba oyiteko wano buno obubaka bukusaliremu era okusookera ddala njala kubaza mwenna abasala mu video buno ne mukola screen recording oba ne musala mu video ne mutambuza ensonga lwaki musala mu video buno dakiika 5 ku 10 nti abantu abasinga obungi e Kampala Facebook tebakyagirina naye mu video musala ne mutambuza bwangu nnyo okugenda ku WhatsApp z'abantu ne babuuliza kubanga ne data expensive kizibu nnyo omuntu okudownloadinga video essaawa 2 n'agiwuliriza naye buno musala mu clip obutono dakiika 5-3 bukola bulungi nnyo era abantu babibaza okukola omulimu gwo bali nnyo okusala mu clip olwo olw'okusavinga time ne data okuba nti bakola ki
bawulira obuntu kale katusimbudde katugende security zino ziri bbiri njala muziwulirize bulungi nnyo. Consulate Minister President kuno kwoli kano banakasalamu ne bakakuwa era ngenda kukola n'akasabasajja kabaka then nkole ak'abantu b'omu America n'abali mu diaspora tutandise bwe tuti. Oluvannyuma lwa Yoseriti bahabulwa okwagala okwata Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde n'ebitongole ebyokwerinda omuli Chief of Military Intelligence omuli International Security Organization ne Crime Intelligence ekula Christopher Damulira ku biragiro bya Muhoozi ne Museveni badde bakoze enteekateeka kinjagala okutegeeza President amulira n'agitegeera. Yes, omukulembeze buno obubaka bwo njagala obuwulize bulungi nnyo. Olw'okuba nti bano abasajja bagezezzaako okufumba ekiboozibozi ne bakomrade bali mu kkomera babasobozesa okuba nga bakkiriza emisango bakusobeka amatu g'embuzi okuliisa engo. Program tujikuba ntujibwa ku ttaka era tebannassa mukono. Bategedde nti olina enteekateeka egenda mu diaspora wano bali bateeseteese olukukwata bakuteekeko emisango gy'ogenda okulira lwammanga. Mpuliriza bulungi bagambwe bati okusinziira ku biki baagala okukola. Wuliriza Mr. President, bambega ababadde basindikiddwa simanyi oba bakyaliwo, bambega abadde basindikiddwa ne program ey'okukwata omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga abadde agenda e Bulaaya nga era ennyonyi bali ku kisaawe baseemwaye n'aba ESO nga baagala waalinyira ennyonyi okusimbula okgenda emitala amayanja ku kisaawe Entebbe abamukwate bamutwale mu kkooti y'amagye Makindye then bamuguleko emisango then olw'ensonga DDG akole kyayagala naye olw'okuba tugenze tukuba information eno bagenda bakyusa ebiragiro ebyo. Kati bino bintu bali basuubira okukola oluvannyuma lw'okukwata President naye muwulire bulungi nnyo. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, wuliriza mukama wange, abasajja bano bayinako ebintu maze okukola files enjingirire era nga zino ziri ku kitongole kya Chief of Military Intelligence era ng'emisango gye gino wano wammanga gye badde bakutaddeko already nga bagenda mu files zaabwe giruwa giri emisango 12 saako ne betuyita ba witness bali bana kati kankusomera emisango giwulire. Omusango gusooka kuliko ogwa terrorism ogwo musango number 1, kuliko ogwa treason ogwo musango number 2, kuliko omusango gwa misprision of treason number 3, kuliko ogwa economic sabotage number 4, kuliko ogwa money laundering number 5, kuliko ogwa murder, kuliko ogwa torture, ogwa kidnapping, ogwa destroying the image of Uganda abroad, kuliko offending the person of the president, kuliko corruption and embezzlement, kuliko annoying President Museveni. Ojiwulidde bulungi kino kanjidde mu luzungu abantu bajiwulidde. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, currently I ask you to listen to all the cases, all the file which was opened by Internal Security Organization and the Chief of Military Organization against you. These are the charges which were placed on you. And I asked the international community to take precaution about these cases and all the cases which are placed on Robert Kyagulanyi Ssentamu. There are 12 cases. 1, terrorism. 2, treason. 3, misprision of treason. 4, economic sabotage. 5, money laundering. 6, murder. 7, torture. 8, kidnapping. 9, destroying the image of Uganda abroad. 10, offending President Museveni. 11, corruption and embezzlement. 12, annoying President Museveni. So according to their files, based on the cases they pressed on Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, these are the high witnesses who are supposed to witness or to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. 1, Mathasi Mpuga Nsamba, Dr. Abedi Bwanika, DP Block, DP Block, no political prisoners, and some hooligans that are being trained by the Minister Balaam Barugahare, Christopher Damulira, Emeka Tabazi, CMI boss James Birungi at the safe house in Kyengera and Naguru.
ndoza mulidde bulungi nnyo emisango mugiwulidde ba high witness mbategedde bulungi nnyo gye baba bali ba training abantu bano mukitegedde bulungi nnyo kati ndoza Mr. President otegedde bulungi nnyo biki ebigenda maaso as well Mr. President nga nkyayongerako ku security alert yo owulira bulungi nnyo ogenda mu diaspora naye abasajja abakwetolodde abamu nga bali mu kampu y'Emmengo ate ng'already bali bakutuukiriddeko nga bali mu foomu ya Mpuuga ba bedi wanika bangi nnyo mu gino emikolo egibadde Bungereza ebaddeyo omwami ono gwe twakulaga bano nno bangi bootamanyi mukama wange ono omwami omulaba oyo yali akutuukiriddeko era abadde akozesa nnyo n'ebifaananyi bya Nuupu oyo kati weewuunya alina omusajja asinga obutakwagala mu nsi yonna Mayiga baawadde Bungereza kati abantu bano beegendereze nnyo nkyakuwa footage wa bano abantu era y'omu awo ng'alina empoga de Mapuuga omulaba ono Mpuuga n'omukazi simutegeera era y'ono wano omulaba beebaawo kati olina okukola kye tuyita thorough scrutinizing bantu ki kubanga abantu abafaanagana ba Mpuuga bangi nnyo abazze era omulaba tebakulimba ono omuntu wa Mmengo naye ejjukira yeetaddemu muntu wa Mmengo omulaba wuuyo kyokka abeere Kampala abeere Bungereza ate akuliraana omulaba wuuyo so such people bangi nnyo aboyinza okutasimattuka era kamukulaba omulaba bulungi nnyo wuuyo omulaba beba abantu ba Mpuuga olumu botajja kumanya nti abantu bano batemu naye nga ate bo bayisaamu diru zaabwe omulaba bulungi nnyo nkyakuwa ebifaananyi n'ebirala ojja kutya abantu bobadde oliraanye nga tobategeera so omwami yoyo so Mr. President wonna wooli ngenda kukusaba weebereremu n'abantu 1 ngenda kukusaba ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyonna ekintu ky'oba olidde oba ky'onywedde with immediate effect n'owuliramu akantu enkenyera nkusaba ofune antidote oba ofulume obere bw'eggwanga ofune treatment with immediate effect nkusaba ofulume eggwanga with immediate effect ofune antidote obutwa bali mu kugaba ennaku zino kambukunnyonnyola obutegeere Museveni alina obutwa bw'agaba nga kikwetaagisa within 48 hours oba 24 hours ng'ofunye antidote beyond those hours oba ogenze obutwa buno bukola butya bakuwa akatwa nga kalwanyisa antibodies oba cells zo nga kazikuba buli ddakiika waliwo akatwa nga kakola within 12 hours waliwo akakola 24 7 days 1 month n'akomwaka bonna bawuli abagudde mu binaabiro baba tebasusse 12 hours oba 24 naye akawuka kano bwe kaba katambula kakuba body organs era oyinza okugenda omusawo n'agamba nti oyina akawuka akalya ku organize ezimu ku sipiidi eya waggulu nga kizibu nnyo n'okuyimiriza engeri akawuka ako gye kalyamu sero okalyamu body organs omunda so obutwa buli babukola nga bufaanagana kansa naye nga kansa engeri gyaddukamu okulya body organs zo teryasobola giyimiriza naye esobola okuyimirira in the first 12 hours oba 24 hours so njala tegeeza ne muganda wange Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli bw'oba tolina byakukola nnyo nkusaba osooka ofulumeko ebweru ogenda ofune body check oba ku antidote ng'obudde bukyali wandibanga baakukwasa Honorable Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli nkusaba ofulume eggwanga Uganda nga nenda bugisimufungize bandibanga baakukwasa awo nvuddewo nga nfundikira ku secretariat ya president kano kagendere bana Uganda mwenna olw'okuba nti ebintu bino tubyongera ne mbiyitanga by'okusaaga naye nga ate gyebiri ngenda kukusaba gwe muna Uganda ng'oli mu nkyukakyuka oli public figure wabula nga muli olinamu ekirowoozo ekitayagala Museveni
era ng'olina abantu abakutambulirako obutwa bulina outlets gye babutunda on orders of Museveni okutega abantu. Ngenda kukusa mutandika okufuna amakerenda genda basomesezza ge bayita deactivated charcoal tablets oba osobola okukozesa ebisiriza by'amanda n'obanga obinywa okowala ekizibu ekyo. Otherwise mutakikole mujja kuba mukoze eki muwedde. Aho tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Abantu b'omu America mwenna nammwe buno obubaka bwammwe. Omanyi tubagamba nti ekitongole kye bayita External Security Organization temumanyi ba agenti baakyo ngeri gye bakolamu. Ndi wano tegeeza mwenna bannayuganda bali mu America nti mwegendereze nnyo babasajja aba ISO n'abaseemwayi gye bali. Waliwo omukulu ono gwe bayita Isaac Sankara. Ono ayagala kwesimba ku chairperson bwa PNUAA era ng'agamba ready to lead. Omwami ono yono. Omwami oyo mwenna bali mu America njala bategeeza omwami oyo niyo omwami ono wa ESO era mukyamu. Era yono wano. Era yoyo. Kati mwagala kutegeera yani. Alright. Ono nno omwami ali ku ddala lya bulamuzi mu kooti ez'amagye. Wabula essaawa zino omwami ono ayagala kwesimbawo mu ggwanga lya Bungereza, mu ggwanga lya Amerika, mu kifo eky'obukulembeze nga kiri mu mannya aga PNUAA 2024. Kati abatamanyi mwami ono yono wano. Abatamanyi mwami ono mwena mwali mu Amerika mugambo security alate biki kati abatamanyi mwami ono mumumanyi abadde mwagenda kwesimba kati wulira yono wano wulira ka video kano. On Thursday evening, this video showing a man yet unidentified then being brutally arrested and tortured by these gunmen went viral on social media. But as pressure mounted on government, security agencies first distanced themselves from the group until today when they were arrested and charged by the Army Unit Disciplinary Committee. Understood the charges against you? Corporal Daniel Senkungu, Corporal Moses Ramwenje and Omara, and 2 others were charged for mishandling a suspect. The actions you used in executing your orders were against the standard operating procedures of the unit as CMI and the Defense Forces. The suspects pleaded guilty to charges. Kati oli mu Amerika ogenda ku pate ozungudde eno olinge wonti bakuvumye mubeera sime mu yunna sime mu puna sime bikimuzunga temumanyi ba ESO agents be baani. Baganda baffe tetusiika binyomo wano kujja bagamba ensonga zino. Tubategeeza nti Museveni yateeka dda bambega be buli wamu abali ready to execute their missions. Bano abantu bonna Banyarwanda. Kati ono mulamuzi mulamba mu kooti ezimu ez'amagye wabula yafuluma eggwanga ku mission ali mu America agenda kwesimbawo. Kati mubalaze nti yali ku pano y'abajjaji wuuyo negwe tomumanyi omusanze omufudde mukwano gwo kumba agenda kutta. Okitegeera? Wuuyo uno wano. Era nsaba komite y'omu Amerika mwena bannayuganda mukole thorough investigation okunoonya address y'ono omwami, mutegeeze State Department, mutegeeze FBI omwami bwabanga oba registered spy nga yeteekayo ng'asayira mu siika ono omwami akwatibwa addizibwe e Kampala kubanga mu mateeka ga UN omuntu yenna ng'asaatungako mu poliisi magye oba prison takkirizibwa kusaba asylum. Omwami ono mumuteekeko eryanyi ave mu America addeyo ewaabwe. Wuuyaawo. Kati ekimutamanyi kiikino wano wammanga. Nakyo kankibanyonyole. Bambega bonna abali mu diaspora aba ESO babera mu connection babera connected ko embassy ya Uganda eri mu nsi eyo era gye baliportinga. Then yo embassy ngeita
mu defense attache na reporting ku sema ine reporting wa Museveni katuna kye tuyita registered spies. Registered spy yembega abera mu nseyo nga government yenseyo mumanyi nti akola ku embega wa government ya Museveni era reportinga ku embassy oba mu kitegedde malero kunyoka mazi. Buli wolaba embassy ya Uganda mu nsi mweri oyo defense attache yabali dinga timu yabambega ababera mu nseyo kulwa Museveni bakolagana ekitongole kya ESO External Security Organization kati bambega abamu baba bamanyikidwa government ezo mu nsi mwe bali be bayita ba registered spies nga embassy ya government ya muwandisa nga mbega ngere emirimu gyakola executinga kulwa government yayo seri kulwa embassy nga akunganya information okuva mu community y'abana Uganda. Kati waliwo tuyita ba informants bebabera ku ground yababeeramu n'atandika okutambulirako n'amanya woosula byokola ye na reporting akubana ku registered spies. Kati registered spy n'agende wa defense attache mu embassy ne bakola profile ne bagisindike bagisindike ku ESO ne gisindikira Museveni n'akola return note nedda ku ESO ng'atadde muntu oyo aveewo. Kati bano bali registered embassy nefuna information ejwa defense attache najwa bano ba registered spies. Kati ba registered spies si executing a mission ez'okutta ate bakozesa ba informants bebagaba obutwa. Kati informant oyinza okuba tomumanyi bebantu bembeera no mu community bebagaba obutwa bebategeka pate bebategeka amaato. Kati n'ekirala nga nfundikira wano bosanga munda Uganda yenna ng'ali mbulamu bwe muyitarakizale nga tasobola ku explaining nfuna ye oba nyingiza ye mulabe edduka tomubuuza mulimu kigwakola. Bwosanga munda Uganda yenna nga enyingiza ye n'enkola tugitegere wabula ng'ali bulungi mulabe edduka tava ku pate avuga emmotoka za bbeeyi asula mu location nnungi ayambala bulungi buli omwagalidde abeerawo naye ng'akugamba akola. Katuna kye tuyita camouflage omuntu asobola okwekweka mu kintu. Oli ayinza okuganiza ndi registered nurse, oli ayinza okuganiza ndi muvuzi wa Uber, oli ayinza okuganiza nina restaurant, oli ayinza okuganiza nze nina ka company sime kakola katya. Those are the camouflage positions bateekamu kuba camouflage nga kyakola emirimu. Naye nga mulina obudde butono, mulina limited time okubeera mu muki okubeera mu society naye nga ye ayina time available on his life okuba nti abeera time emmala okukola ebintu zamutegedde bulungi nnyo. Ebintu bino tubagamba temugenda bisanga wala kati mutegedde bulungi nnyo. Abali e Bungereza, abali e Canada, abali mu America, abali mu Europe, ku lukalu Africa ne Uganda mutegeere okuva n'olwaliro bye tubagamba tutwala obudde ne tukola research ne tukunganya information tubagamba ebintu bino. Bwe munaganda okwebereramu it's up to you. Ne ku nnyonyi babeerako omuntu asobola okutambulirako okuva mu America mpaka wanakwasiza ne Uganda asobola okuyingiramu ng'agobera muntu ogwo omu awutuvuddewo ne mumutegedde oyo kati awutuvuddewo. Kati njagala tugende ku information entuufu eyatuleese yeeruwa. Bulijjo tubagamba bannayuganda ddala abaganda mbere careful nnyo era mbere bakalabakala ng'obwana bwaki bw'omusota naye nga sinagenda njala nsooka episode nesijutala tesembayo. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna amuliraanye amuŋŋambire nti muzzukulu wa Mazige azze omuwa obubaka buno. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba kuluma kutegeeza nti bw'onooba ozzeemu okwagala okufuluma ng'osiimye ofulumekokko eggwanga lya Uganda nga weesiimidde wonna w'onoobalaze waliwo olukwe lw'olumu lwe baakola ng'ofubutuke Bugirimaani okomawo okwaba obwe
ne bakulira ku kisaawe Entebbe waliwo oluko lwe lumu oluko olwo balupulani nga gwono bw'ofulumidde wonna nga weesiimidde ogende mu kudda bayinza okukomekkereza ng'era bakuzizaayo e Namibia wabula mu mawulire bajja tugamba nti yazzeeyo olw'okuba nti waamunyumira nga luli bwe yaliyo wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssaalongo mulengejja nkugamba ebigambo bino ne bw'oneefuutika ng'akajonjo mu liiso information eflowinga eno njagadde ngiteeke ngeri mu public etegereke nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka omuloopero mutegeeza nti olunaku lw'anaaba asiimye okuddamu fulumako waliwo enteekateeka y'omukola kye baamukola nti bw'anaaba agenda bamukudda kwe bajja mukola kye era bamukomekkereze nga mututte Namibia wabula kuno bajja tugamba nti baatugamba mu luliri twamuwambebe Namibia kati ate yazzeeyo ku lulwe kati mubaali mutugamba ki eyo propaganda babloga baako kati mbyogedde ng'obudde bukyali kubanga okugema kusinga okukola ki okuwanya kati njagala kigema ng'obudde bukyali Mayiga n'enteekateekayo namutaika gy'obadde nayo n'ensi egitegere bulungi nnyo olwali 18 mwezi gwa 9 omwaka 2024 okitegedde nga bwakubidde Dolo Sebisaka n'omubuuzako update y'engalabi nti mwagijjeewo ko Dolo Sebisaka ndi ku CMI wano naye Lumbu ye yategeezezza ensi ntulina programu endala ABCD era nga n'ategeeza n'abantu mu mapu nga bwetambuleza enkulungu ate tugenda kukola ki munnange abantu bayinza otuttira wano era bwe kyalemye kubanga alio kipulaani ze balina ogikoona wiiki eno eringa eggwako eyaweddeko obadde balina okuggyawo engalabi kati mission yayiise mumunamba bamugijjawo njagala ensi etegere nti engalabi eyo Mayiga ne banne baagala gijjawo essaawa yonna naye badde balina gijjawo wiiki eno ng'eggwako tugenda otandika wiiki eno ng'engalabi mania ne energy naye nagipamyemu oba nagirinyeemu ejja kubeerawo kubanga esi kati emanyi ebigendwa bya Mayiga so ndowooza naawe onvuddewo Abaganda buno baka bwammwe bazzukulu ba Nambi mwenna we muli njala mumpulirize bulungi nnyo embulire tefa yonna tuzze tubagamba ebintu bingi nga temuwulira nze nina okukkiriza kubanga information engirina ekituufu kiri nti Museveni yatuwunzika naye si ffenna era mulimu batandise okuzuuka ne saagala ate mubeere beebafu kutuuka kubongoota ekituufu mukimanyi naye abamwebuzabuza nga bafuka banaaba kansooke nzannye ka vidiyo ka muganda wange ono Sentamu Ssewandagi nzannye akalala nzannye n'akalala muwulye bulungi nnyo naye nga sinakazannya nabbategeeza Obuganda bwetoololwa dde abasajja Abanyarwanda nga bayinemu abadde bagobera vidiyo zange ez'embulimbulange Mmengo zembabuulira nti Abanyarwanda babawa ssente balina emmundu balina buli kimu akatambi kengenda okuzanya kannaku 2-3 mabega naye nze information nali nagibawadde emyaka ng'ebiri emabega nga temuwulira wulira naye ewammwe tunula ku kyalo wooli tandika okubala buli nnyumba ekulinaanye ng'agirimu si Muganda naddala ng'ava mu West ku buli nnyumba 10 ezirimu Abawesitaana ennyumba 7 zirimu emmundu nze nali defense wero ziri mugombola ye Nabweru ebyo nabikolako rekodi nembimanya ku buli nnyumba 10 ez'abantu abava mu West ennyumba 7 zirimu emmundu ate ne 3 ezitaliimu mmundu zirina access ku mmundu oba zirina abakwata emmundu nga either Baganda baabano baana baabwe oba nga babalinako akakwate mwene muzine 3 kitegeeza nga kugandi ku buli nnyumba 10 ewammwe wooli nga zirimu abantu abava mu West ennyumba 7 munda muzo mulimu emmundu ekiganga wa defense yabadde ko wa defense mulimu ki emmundu n'ennyumba 3 ezisigaddewo zirina access ku mmundu balina either Muganda waabwe taata waabwe maama waabwe oba jjajjaabwe oba mukwano gwa kitaabwe ng'alina access ku mmundu
ekyo ekibuuzo kyebuuze nti ekiteesa emmundu wano mu Buganda kiki era abo betubeera nabo nga ffe tubaguzizza ettaka nga bwe bagamba lwaki balina emmundu beerinda ki abantu bano abalina emmundu wano bino byonna bye bakola bwe babadde olaba bamanyi ekinaabivaamu naye kyebaagala baagala kutusoomooza ffe twekolereza akabiriiti bafune oluwenda olutukola Isirayiri byekola abahamasi naye bino byonna bye batukola batusoomooza okututwala wali kukitta bantu kibatuteekerateekera edda ekitta bantu kino kyolabako ekyogerwako olwaleero tekyateekerateekerwa nti kiri wano mu Central Region wokka bateekateeka bano bonna abatulinaanye esaidi eno nga bo buli bamu bali armed bw'ogenda mu Bustaani ekintu ekyo Mike Mukula yalinayo ba Arrow Boys bw'oyambuka Kalamoja waliyo ba Vigilantes bw'oyambuka saidi ye ffe twagamba okukola ba Spear Boys baleeta emmundu na buli kimu mu Uganda yonna Buganda kye kitundu kyokka nga buli kilomita 2 waliwo omusirikale 2 abakutte emmundu olina engeri gyokandazeemu bw'ogenda ekatosi ku mwalo waliwo otunda nga wali ebbaliko waliwo aleeta okubeera obuwempe n'ebibeera waliwo abanabanda abanika mukene naye teri abakwatako bw'ovaawo n'ogenda ejjinja amagamaga jjinja ali ku mwalo era nabo we bali waba baki abaniko mukene bw'ogenda Gomba wano waliwo abanawanda abaliyo tebepankwako bw'ova ologera mu Ssembabule eri abaliyo bw'ova n'oyambuka eri mu Mityana bayita batya nyabidde nayo ebiseera ologenda asanda sole n'ogenda eyo munde gyebali ne mukolodi eyo bw'ovayo n'ogenda bagundi bakinga nabanyi bayita batya nabidde bayitayo nabidde eyo waliwo bali awo so onombulizi wenjiriyo bw'ogenda Nakasongola bw'ogenda ne Bugerere ono gundi jayo Kalangwa gyali kikigenda okugaa nti mu Buganda wano wakati batwetolodde bati bonna bwe bati tribe emu tebagambwako kubanga kino tewali kyebabala kutegeera kuba bamanyi ebinaakivaamu tali kukutegeera lwakigamba nti bamanyi ebinaakivaamu omuyizi omusaabu ye yakwata emmundu natta omulangira wa Austria Archduke eyo tetujja kugendayo further reference eyo yemu ku references ezo nyingi nnyo wabula gwe muna Uganda yenna wooli kankuwa eddagala lya bwereere okumanya omuntu alina emmundu naddala zino emmundu entono kyangu nnyo. 1 omuntu waba alina emmundu omutunulyanga facial expression ye ne body language okusingira ddala omonitoringanga gino emikono era n'okumanya emmundu omukono kweriko otunuliranga emikono gino bw'oyagala okumanya emmundu omukono gwerimu omukono emmundu kweri guba guli positioned abikkulako bikuze bwati kati kino mbasomesa
ng'oyagala okumanya omuntu alina emmundu nti agirina va ku zino zimula zino AK47 ezirimanyi omuntu ng'alina emmundu tunuuliranga facial expression ye aba talisted ekyokubiri tunuuliranga body language ye ekisinga obukulu tunuulira emikono gino emmundu bali ku mukono ogwa kkono omukono guno gubeera tegutera kumuvinga gumuvinga agenda kujjayo mundu mu position weeri ku mikono gyombi ogitunuliranga nnyo ekyokubiri emmundu zino zibasitoora ebeera mu kiwato wano ebeera mu positions zibeera 3 positions eziriwa ebeera ku ssaabiro erya kkono oba ku ssaabiro erya ddyo oba emabega eno mu mbalakaso oba mu mpataanya mu Luganda si Luzungu emmundu ezo basitoora baziteeka ku ssaabiro erya kkono oba ku ssaabiro erya kkono oba eno mu mpataanya emabega batera ogiteeka kati ng'oyagala kumanya omuntu nti oyo alina emmundu ebiseera ebisinga ffe abasajja tukuba ekikalu tubanga kapiso zino ezampiikulokusi ofuwefundikira bulungi nnyo kati ebiseera ebisinga abasajja abo ababeera n'emmundu bw'aba tayambadde kooti takuba kikalu essaati ebeera yebiseewo ne bw'omutunuulira ku ssaabiro erya kkono oba erya ddyo kwagitadde ebeera ekukunadde jjukira edda essimu nga zaakajja zino zino essimu zetwayitanga Airtel oba MTN omusajja bwe yasibanga essimu n'agiteekako mu kasawo kaayo n'azimba ng'atambula emikono agaziwa kati ow'emmundu oyo eyo fashion yaggwawo yekuteeka essimu wano mu kiwato bw'otunira omuntu ng'ayina ekintu mu kiwato wano nga kikukunadde ate eyo si ssimu eyo pistol ompulira bulungi nnyo kati the best way to protect yourself from attack oba okujjako omuntu oyo emmundu eri mirundi ebiri omuntu oyo wajjangayo emmundu sooka onoonye agikookinze oba tannagikookinga kubanga omuntu bw'akookinga emmundu aba ali ready to shoot bw'aba ali ready to shoot akola atya omuntu bw'akookinga emmundu nga ready to shoot na that pistol yesika ebigere ebiri bisatu ngadde emabega aba anoonya position wagenda okukubira essasi. Don't allow any fool with that shotgun okugikookinga oba okwesika babigere bisatu mabega. No. The best way to protect yourself either tomulinda coachinga muyolere wekigo oba funa omuggo mukube ku mukono guliko emmundu oba omumaze disarm him kimala kati nga bana badde bakana nono ndozo omulaba yaddeyo wa distance omulaba awulata sina kuba bweki yenna sasi mu distance yabadde Wadde babega obano yaga anonya position ndozo banoja bise mabega yatugenda kulwao mutegedde bigambo bino ofangayo nnyo ku paying attention nti emmundu agikookinze bw'aba agikookinze what is next. Kasito omulaba nga ye positioning asikamu ebigere bisatu adde emabega manya he is ready to shoot. Either muyole ekigo oba funa omuti omuggo kuba omukono kuliko emmundu aba takyasobola kushootinga wantu wonna womaze omudisaaminga wabula njala bategeeza ebintu bino byebagamba biri applicable ku muntu omwetegefu okukola ekintu ekyo toveri ng'onywedde walagiwo n'ogamba nti ogenda kikola no ate ng'oli mumalirivu kubanga society eri compromised bubitegedde bulungi nnyo ensonga ezo awo tuvuddewo katwongereko video endala. Abadde bajja bangoberera mu program ebimulimbulanga emmengo
ku nsonga za Buganda nabatya Museveni mu Uganda basale musale batta Abaganda. Omwami ono gwe bayita Romushana yali mu kitongole ekya Internal Security Organization era kyakikolera. Wabula olw'olumu oba tebannamusasula ajja nayogera amazima. Olw'olumu tebannamusasula ajja nayogera amazima. Kati muwulirize mwenna ajuliriza information gye ndabagamba nti mu Luweero Triangle Abaganda bonna babatta. Salimu Sale ne Museveni ne beddiza amataka ne bagasenzaako Abanyarwanda abadde bajja bangoberera video zonna muzirabye. Njagala abantu 10 nga muga nti byenjogera nabyogerako oba si bituufu. Nteka video kano kamala okunywa amazzi. Luweero Triangle abadde bajja bangoberera for good 5 years. Ebintu bino mbadde mbyogera nti Abaganda abaalimu battibwa, abalala ne badduka, ettaka ne bateekamu Abanyarwanda. Salimu Sale ne Museveni bali wamba. Abadde bangoberera for 5 years. Social media egenda kujja buli kimu kyonna Museveni kye yali yakweka. Era mujja kitegeera. Abaliwo baabo kati kanteka video kano mukawulire. Ono Romushana wa ISO nakati akyagikolera. Since before the coming into force of the 1995 Constitution, ayali kutaka yena is a bona fide occupant, right? But emyaka 12 mabega is when? Since 1995, it's 1983. Buza mukuru na Duli chiche chali Luweero 1983. There was the Ogore offensive. Nga Ogore offensive ekitegeeza Abaganda bonna the indigenous abali mu Luweero nga bagobyemu. Kakati babagobaamu nga bali mu makampu baddukidde mukono wabadukidde gye baddukira ne gye bafiira. Abajja mu mataka then became bona fide occupants. And I submit to you, Subaganda. Abantu walitaka lyao. Yes. In 1983, they can't be Baganda because bali badduse. And chobola waliwo contradictions. Nti abafuna mataka then katayagala kubawa titles. N'abeegula tayagala kubawa waki? Because yabawa tribe mukumusiye. You now have a tribe in Uganda called Abanyarwanda but yabawa tribe mu CA mu Constitutional Assembly. Ekintu ekyo nzije nkyogedde emirundi gyonna. Ono musajja 1995 yeetere eggwanga ly'Abanyarwanda mu Constitution. Ono mbega we wa ISO akugambye nti yabawa tribe mu CA era nabagamba ko gwalina muganda wo oba kojja oba taatawo nga yaliwo mu kunoonyereza n'okukyusa Constitution 1995 akunnyonnyole mwagaana okumpi yes nafuna abampalipula nti it is true 100%. Ono mbega confirminga olumu boogera biga simanyi oba bali mpewo za Buganda ze zibalinnya oba batebabanna basasula batebanna bakola ki. Njagala mulira akatambi kano bulungi nnyo kankazzeeyo sigenda kuddamu kakwatamu gwe mulyoke mutegeere bana basajja mission gye baliko mulyoke muzuukuke mulira bulungi kankazzeeyo. Since before the coming into force of the 1995 Constitution, ayali kutaka yena is a bona fide occupant, right? But emyaka 12 mabega is when? Since 1995, it's 1983. Buza mukuru na Duli chiche chali Luweero 1983. There was the Ogore offensive. Nga Ogore offensive ekitegeeza Abaganda bonna the indigenous abali mu Luweero nga bagobyemu. Kakati babagobaamu nga bali mu makampu baddukidde mukono wabadukidde gye baddukira ne gye bafiira. Abajja mu mataka then became bona fide occupants. And I submit to you, Subaganda. Abantu walitaka lyao. Yes. In 1983, they can't be Baganda because bali badduse. And chobola waliwo contradictions. Nti abafuna mataka then katayagala kubawa titles. N'abeegula tayagala kubawa waki? Because yabawa tribe mukumusiye. You now have a tribe in Uganda called Abanyarwanda batalina territory. Abakiga balina, Abatoro balina, Abanyoro balina, erafu abahororo awuti, but oyina Abanyarwanda abatalina ki? Abatalina territory. Yabawa. But tabakiriza kufuna identity cards. So
toyina identity card therefore tosobola kufuna passport tosobola kufuna land title. You get? And those ngachivaawo 1983 is the Ogore offensive. Yekuwa okubeera a bona fide land occupant. So bani abayingira mu mataka nga Ogore wayendere agobya abaganda mu mataka. So there is a lot of science chovolaba bebawa compensation bya bali bayinente. Have you been following it? Ente zange bazirya njagala oweyo abaana era waliwo banja mu Nakasekerwera abagadde okukyusa ettaka lyabwe awo tobera okufuna ebyapa awo basanze okusomozebwa ekyo kyewangambako okufuna ebyapa bena okudda mu bifuna okusomozebwa kunene ne bukalasaawo ku ttaka obadde okusomozebwa kunene nnyo nakusanga nawo ko ng'oli mugezaako okutereeza naye nga tebinnatereera tebisobola kutereera because you see bano oli yajja ng'atunuulira obwongo bwabwe bwe yali alina okukyusa abujje muheeta abuteeke mulaawo yenaga buno ngenda kubutambulirako mbanyage. So okunyaga ettaka kuvudde mu Ankole the ranch restructuring scheme njagala ogenda ogigoberere be bagwe Bankole baba bayingidde mu Buganda bajjudde omukati kyobola abavudde Tanzania abadde bayingidde mu Northern Uganda naga abatayina fenced land mu Northern Uganda sewo abalaalo abatayina ttaka nga eritali fenced mwe muveeyo naye abalala abayina eriri fenced mugira mukolaki mugira musigalayo ate ne bateekawo an announcement eteeka ente tezikkirizibwa kutambula olwa kalusu bakugobye n'ente naye ente tezitambula sola nti bintu byonna bya sayansa but anyway alright awo tetugenda kulwawo ndi wano okubategeeza bannayuganda generally era ndowooza message eno kangiise mu luzungu oli abaga nti oluganda tebalutegeera. Let me take this opportunity to inform all the indigenous Ugandans from each and every part of Uganda where you're situated right now. Please wake up before it's too late. We were invaded by the Rwandese. And the biggest number of them, they came from Rwanda direct, others came from Tanzania with the help of Museveni because he is among those Rwandese who invaded our country, plus his comrades. As we speak right now, they are occupied almost 60% of Uganda land, but particularly they have overclouded Buganda with the mission of erasing almost 40% of the Baganda tribe has been erased by Museveni in the ongoing silent genocide. Other parts of the country, including Bunyoro, Ankole, northern part of Uganda, eastern side of the country, same things which are still going on. The indigenous Ugandans are slowly eliminated by Museveni. Right now, his younger brother, Solim Sare Akandwanaho George, is situated in the northern part of the country with the orders of ethnic cleansing slowly by slowly occupying the land. There are so many atrocities which are happening right now in the northern part of Uganda, but no one, including the mainstream medias, they can't even mention or talk about the ethnic cleansing which is taking place in Uganda. As we speak right now, they are overdue in Uganda, but they are trying to use the taxpayers' money, the mainstream media and their propaganda machines to convince and to confuse Ugandans on what is going on right now. Whatever you see on social media platforms is backed and paid by the state to confuse and to divert Ugandans on the main issues. And there are so many things which happen in Uganda. The country is in a mess. Economically, politically, everything is in a mess. But these gentlemen, the foreigners who came from Rwanda, they are playing a big role in destroying Uganda and Ugandans at large. We are calling upon the international communities, please, we are begging you kind. There is ongoing ethnic cleansing in Uganda, but you can't see it anywhere in the newspapers, on television, including on radio stations, because Museveni is good at staging diversion and confusion on social media. He had already bought off all the TV presenters, radio presenters,
politicians and each and every responsible person, including religious leaders, all are about to go silent about the ongoing genocide in Uganda. So please, we are badly off, and we are asking for your mercy to save Ugandans. As you are witnessing right now, there are so many African countries which are messed due to the poor leadership across the Africa. You are the one supporting the dictatorship across Africa. That's why the citizens of those nations run away from their countries and they end up as refugees in your country. As well, you are denying them the settlement in those countries because you are asking yourself, why are they leaving their countries to Europe or to America, to Canada? Because where they come from, it is more than what you expect. We beg you kindly to stop Museveni and his family because they are finishing our country. We are indigenous Ugandans. Museveni is a foreigner. It's not a Ugandan. It is on record because all along we've been asking him his ancestral history. He can't even explain, including his entire family. So we beg you kindly to stop funding Museveni and to stop him. That is my message. Kati buli muna Uganda yena gy'oli. Njera kusaba ekigambo kimu. Muve mu bintu by'okwepiica eby'okunywa omwenge kubanga ojja kera ku makya nga tolina wogenda kuleka mwana wo. Ebigambo bino tubibagamba mutegeere. Gwali mu diaspora ng'omanyi nti watuuka eyo si wammwe. Nkiddamu, gwali mu diaspora ng'omanyi nti eyo si wammwe, oli foreigner. Era ne bw'onoofa bagenda kukuziika mu bbanga. Gwoyinza okuza nti bakuteeka mulimbo. No, after the period of 10 years bagenda kujja bateeka omulambo omulala kuba tekyakusobola kusasula musolongo. Tubaga ebigaano musooka mutegeere nti mujja mulowooza tuli wano kusiika binyebwa. Tetusiika binyebwa, tubagamba information eno. Ojja kunkyawa naye nga nkugambye amazima ge batajja kugamba. Bannayuganda bangi wano mu Buganda basinga obungi. Avuka bali wakati myaka 16 ku myaka 3. Bali mu makomera nga tebalina misango. Ekyo mukimanyi. Amakomera gali overcrowded. Eruzira komera lina kubeera n'abantu 100. Liri mu bantu almost 200 oba 2 plus. Kale katumbiri mu mutwa nenga limenti kubeera n'abantu 200. Gende ekitalya, gende busunju, gende ludda. Bantu bonna abalimu babata mpola nga bakosa silent genocide. Babawa emmere erimu obutwa, babawa amazzi agalimu obutwa, bafa enjala, babakuba eddagala effu, babakola ebintu ebikyamu. Ne bajja ne mu public open ne batandika okugema abaana bamwe bintu by'ekisiru, abaana bafa bakolola balinga bom. Babataddemu ebikolwa ebyobuseegu. Kati ekintu kye bayita obuseegu, it's the only thing which is trading in Uganda. Why? Kubanga abantu abakola ebintu bino ate baggwanga lyabwe. Olw'okuba tebatraining ne bajja ng'amanyi ennimi zaffe ne batandika okwasociatinga naffe nga bo omulimu gwabwe gwa kuspreadinga buseegu. Kubanga bakimanyi nti obwongo bwa Uganda ebiseera ebisinga buli corrupt n'ebyobuseegu. Kati ye Museveni bw'amanya nti oho bano ki ekisinga obbanyumira nti obwongo buli corrupted ku bintu bya buseegu nga baliriizinga. W'osangira bayita ba YouTubers ng'atudde adiscussinga video ya pono. W'osangira munnamuli ng'adiscussinga video ya pono. W'osangira omuyimbi ng'atudde adiscussinga video ya pono. N'omugambo ono ategeera lunaku ki? Ladies and gentlemen, kansooke mbabuli ekigambo kino. Museveni afuze emyaka 4 yasooka kusoma bannayuganda ategeera yaabwe, but mostly Abaganda mwagala nnyo ki popularity, mwagala nnyo ebintu by'amangu, ate temufaayo ku bannammwe. Buli omu afa ku lulwe n'asiwa mukange. Mukendeeza ebintu eggwanga ligenda. Wetunaatuukira omwezi ogwokutaano omwaka ogujja, bacelebrity omuyita bacerebwa abasinga obungi bagenda kuba baddusa eggwanga eryo. Ekyo nkibagamba mukijje ku nze. Wetunaatuukira omwezi ogwokutaano omwaka ogujja, bwe muyita bacerebwa bagenda kubafulumya eggwanga eryo Uganda. One, tebakyalina bajja ssente, bali frustrated, bali confused, bakozeseddwa, bimirimu gye bawa gibalemye, balina kudduka kibambule. Kiki ekibaddusa? Kubanga tebasobola kuvaayo ku protestinga biki babakozesa. Naye nga gwe bagamba nti gwe balwanyisa ate yabayamba okubajja mu ddubi. Tuli mu lyato ffenna, ate eryato olikuba ekituli naawe ogenda kufiiramu. Notunuulira abasajja abakulu bali mu kudisikasinga pono nga Kasasiro ajjudde mu Kampala,
amalwaliro temuli ddagala abaana b'abantu babawamba sente zebabaweza omuwa omusolo nga mukimaite sente zamuwa omusolo bazibwa ne muzirya goloza lwaki Museveni atwala obudde okuwa abantu abatayindi ba nobody n'abawa sente basirike nga kyabawera sente tebasobola kikola kijjawo kale okutte ba bloggers bawadde sente kubanga boogera ku enfuga embi evuddewo owadde ba YouTuber owadde ba TikToker sente mu malwaliro eddagala olitaddeyo no obuli bwenguzi buvuddewo nti nedda tugenda kusigala mu nkola y'emweyo naawe agenda okutwala engabye bakuwa sente oyagala kuŋŋa nti ekintu kye bakuwereddeko sente kivuddewo kisigaddewo ekizibu kiba ne bwonoolya sente kigenda kisigalawo in fact sente zebakuwadde it's a process bakuwadde obukadde 10 olina ebizibu bya bukadde 30 that means there is a difference of 20 millions how are you going to cope up with the difference of 20 millions that means either you have to become stupid to get more money against the will of your country. You know what you want to do? Backward descent over consonga z'eggwanga lyo. Nesente zebakuwadde zigenda kuddayo mu kaseera mpawe kaaga oddemu oyagala endala naye ensi bwe bangeeteredde tekikwetaagisa kusaba sente kubanga sente ziba zitambula mu mikolo emituufu oba ontegedde gwe ggwanga lyo liryenyumirizaamu ki kankuzannyire ka vidiyo kano taase eggwanga lyo ng'eggwanga lyo terina kukyukira pemwe dakiike bwoba nakaterese basa akaterese yinza okuba nakajjeemu twasitaasa eggwanga lyo ng'eggwanga lyo terina kukola ki terina kola ki terina kukyukira so mutegedde bulungi nnyo waliwo ka vidiyo oba kadde mu Amerika ku mikolo egimu egya Buganda omwaka labe katambudde abakyala bazze bulungi nnyo balimu bino Museveni byayagalira ddala amakugu obutuuliro buli bweru wabula bali ku ngoma nganda bazina bali mukolo ate if I'm not mistaken guno omukolo gwabadde either mu America labako bulungi nnyo bali ku mukolo gwa Buganda amakugunyu gali bweru gaago kino kyekugambye wadde paapa aliwoomera abali naye eyeetaaga okuzimba tatema muti gwa paapa liro genda kulizimbisa nedda ozze ku mukolo gwa kitiibwa tolina mu mpale ozina amakugunyu gali bweru ningo kubanga ye Museveni awakola ki wabaagala katusooke tugende wano baka vidiyo kana nakatereka simanyi bana nakatereka bana nakajjeemu simanyi 1 minute okikaka taase eggwanga lyo ng'eggwanga lyo terina kwekyusiriza kyekino kyentegeeza
twase eggwanga lyo nga eggwanga terina kwekyusiriza. Nkiddamu taasa eggwanga Uganda ng'eggwanga Uganda terina kwekyusiriza. Eyo true definition y'ekintu kye njogerako olwaleero. Muve mu kulya mu ggwanga olukwe eggwanga lijja tuuka libeekyusirize mufuuke momboze. Kaakano ka video kakakodderemu. Tunaatera otuuka waawo. Save the country before the country turns against you. Ugandans, wherever you are. Save that nation before the nation turns against you. Very soon. Because you've let foreigners to overtake our country. It is on record in the well-written constitution of Uganda that foreigners are not allowed to occupy any piece of land permanently. They are supposed to have or to get lease on condition. But right now, under Museveni's regime, all foreigners are entitled to purchase land permanently, which is against the constitution of Uganda. Because Museveni is protecting one, Rwandese, Burundians, Somalians, Ethiopians, Eritreans, and Sudanese. But he is against the indigenous Ugandans. That's why on daily basis, is using NEMA to chase away the indigenous Ugandans from their land where they stay. But the Indians, the Chinese, and the other foreigners, they have right to land. That's why his agent, known as Sudiru Pareria, he owns almost 40% of Kampala. He owns almost 30% of Lake Victoria shores. But nobody is complaining about him. But we the indigenous Ugandans, we are suffering. Kubanga muganya okutegeera. We talking ku nsonga zino, gundi ali tribal, I'm not tribal. Sigenda fuuka muna Kenya tebajja kumpa passport. Sigenda Sudan tebagenda kumpa butuuze. Sigenda Congo tebagenda kumpa butuuze. Njagala mbulira omuntu omuyala evudde Uganda agenda ola n'asiikinga asayira oba n'asiikinga citizen. Nebagimuwa. Why these people come to Uganda and they start stating themselves that they are so more important than Ugandans? Ne batandika otumanyiira. Gosobola ogenda n'ogula ettaka oba osobola ogenda e Rwanda n'ogaa nti nze ndi munda Uganda mumpe obutuuze. Since when? Tosobola genda Kenya kibeeramu, tosobola genda Tanzania kibeeramu. N'oli n'abanga alina passport yo, alina endagamuntu, na bragging around. We shall finish you, we shall work against. Gwe kiki mutegeeza mu basajja mmwe? Awo tuvuddewo. Katuddeyo eri. Olwokuba abantu balina cow mentality, ate beera ntubamanyi. Omukyalo ono bamuyita Kulannama ne bba kabona Jomba. Bagamba nti bakulya empewo za Buganda. Nenda bannyonnyola empewo za Buganda tezisitamirwa era tezikunamirwa. Wabula ono omukyala babeere mu mikono gya Buganda egy'empewo labwa ayambala. Omulaba? Omulaba? Kino kijja okugira ekifaananyi obulungi. Omulaba? Kubanga gugwe mulimu ogubasasuza is to destroy our culture. Boyo era bye basobola. Tuvudde wa. Kati waliwo kyenjagala obbannyonnyola mukitegeere. Waliwo kye tuyita
political syndicate. Kanujara mukasalemu. Waliwo political syndicate gwe batuzanya. Yaluwa. Mwenna mwali muzanyeeko ku matatu. Mulimu je, mulimu eminana, mulimu bbiri, mulimu Monsters. Oyinza okubanga okaabye kadi wobadde ogenda okulira oli nazza omuzannyi mabega n'aguyise ogenda otuuka nga bakulidde. Kati batuzanya political syndicate kamubanyonyere mutegeere. Nzize mbasomesa parallel state Museveni gyateeka mu opposition n'emmengo mwagitegedde esigenda kudda history muwanvu. Na planting abantu be mu opposition abono sigenda baddako mbamanyi bonna bulungi nnyo. Kati agenza okulaba nga balwanyisa Kyagulanyi ku media na buli kimu kiganye. Omanyi kyali mu kukola kati. Kikino wano wammanga. Nabagambye ebintu Mawubi yayogedde byagenda okukola biri against the constitution of Uganda and the will of people. During my live show on, I think it was on Sunday, yes, I read exactly what Mao is planning to do, to present to the executive during the executive meeting, to change or to amend our constitution. So I informed the public about it, but there is a plan which is taking place right now, which I've nicknamed as a political syndicate, Batuzanya Syndicate, Yerwa. Museveni agenza okulaba. One, emyaka gimuweddeko. Ladies and gentlemen, musala zonna z'osaba. Toddamu kweralikirira Yoseri bahabulwa. No. Toddamu kweralikirira Museveni. Yakugambye ali 80, take it. That is 80, but is 92. Nchiddamu. Mubantu we toddamu kweralikira Museveni. Wabula weralire what is going to happen in between from now up 2026. Ono takulumya mutwe. Yidda konkulage wano. Kaviri mwakala binyera kabadira mukuge nti ono takulumya mutwe. Ono takulumya mutwe. Ono. Ngenda kusaba eki Museveni takulumya mutwe. No. It's overdue. Naturally it's overdue. Although yagenti ali myaka 8, which is okay. Ne Museveni ali 92 years old. Takulumya mutwe. Nabagamba nti gayo ono bw'abeera mu kamera bamuleta mazomo pimpinga kiwa kya pipi mukimanyi bamukuba make-up bamukuba empiso najjanga muguma mukuba eddagala bamukuba erimu lya morphine n'aba nga takyawulira bulumi najja n'akulaga nti abatisi the moment adda mu refugee camp Entebbe oba Nakasero babeera ku Mirembe Maria ajjudde Neema Mirembe Maria otusonyo byatusobako biki byabeeramu. Kati ono gomulaba bamukubye overdose kw'olwo lunaku yabadde birthday ye naye nga ayimiridde bagenda sala cake ng'ebiriwo otabimanyi. Kati wabeeredde mu public ng'ebiriwo otabimanyi. Mujjukira Salva Kiir bwe yajja ku mukolo ewaabwe Sudan omwana kamera namukwata ng'ali ng'empala agifuseemu omwana baamuttoya kakamera mani baamutta. Kati ono Museveni yasukka dda ne wa Salva Kiir. Wabula kye mulina okutya kye ngenda obbannyonnyola naye ate mukirwanyise ng'obudde bukyali. Ono takutiisa. Don't. Ono.
nga libala oboyeye songo mbona wewe mobali nangae bagenda omukuletera omulabeko mu kamera ng'amaze omukuba eddagala lya buli kika naye oluvaawo aba awulira buli muwunga muluma ensi emutabuseeko kati oyo takulumya omutwe ekigenda okulumya omutwe kyekiruwa 1 Janet Kembabazi Jeno Salimu Sarakanda naho mutabani we Muhoozi Kanyerugaba nono mvuka gwe bayita night dancer Audrey Rwabogo ne system ya mafia bakozesa Museveni nga scarecrow ene Museveni bakozesa Museveni nga scarecrow ne bwana abanga after tasobola kutambula still they will present Museveni kubanga go bali naye nga scarecrow njagala onjulire naawe alyawo in the name of God nawe kenyini ogamba nti linnya Museveni liyenti abasigadde I don't care who are they bompulira bakola buli ekisoboka okulaba nti erinnya Museveni lisigalawo by all means nawe bakimanyi nti agenda by the grace of the Lord bakimanyi nti agenda kati bakozesa Museveni nga sikiyako gayi yakowadda never you know mukoza to protect their family no protecting a bobe nyini obutabera indicted obokwati botwale mu International Criminal Court bamukozesa nga sikiyako ekigambo sikiyako kya Luzungu eyalimyeko kasooli omuwemba n'ebintu ebirala tuyina enkima tuyina ebinyonyi wabula busemufu sikeyakuluke kasemufu semufu yalwa semufu oyinza osiba ebyayi n'obikolamu nga ddole enyini omusajja yambadde essaati ng'omutaddeko waggulu alinga atunula bw'ati obunyonyi n'enkima birabuga nti mu ssamba eryo mulimu omuntu ayimiriddemu kati sikeyakulo ye semufu kati ono Museveni semufu essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde mitaazi 100 ono ng'ali mu state house nga tebamaze mupimpinga tasobola kudduka wadde mitaazi 10 nga tannabalukanga bomu n'afa kati bamukozesa nga sikeyakulo kya Luzungu mu Luganda ke ka semufu buddole bazimba ne babeera mu kasooli oba mu muwemba nga butudde bo butikayimiridde ng'empuwe kafuwako ne kaka ebinyonyi ne bidduka oyo bayita semu kati ono semufu kati abamutaddewo nga semufu bakozesa poliisi bakozesa amagye okuwamba okutta okusigazaawo entiisa eyo mu politics bagenda kukola batya mbabuulidde Mau kyeyakoze kankibaddiramu wano kati ono constitutional minister Mau bw'owulira nga ayogera ebigambo bino wengenda okusinziira nkugambe nti kati bagenda tuzanya syndicate wulira wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi move mu ntebe kyesisigaddewo kyokka Mau ng'ategeeza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mu kifo ky'okuzimba ekibiina azimbe jje kubanga bo baagala muteekamu kiri eky'obutujju awo si we wakulu ewakulu we wano baleeta abasajja ba DP block ne tubakuba nti bayiwa Windows baali bazimbira munda era okuyiwa ekibiina kya National Platform tubakuba nti bayiwa Windows Bugana mga tojja kuva mu office n'abaana ne bafuula bakabinyo ne bajja basindika buli omwayo ge kasasiro tubakuba nti bayiwa ne baleeta ono lumu omwana omwende alete ekintu kyemusima balira dudu ne mukikuba ne mukiyiwa nakata kyazonga nakyo ne bajja bakidiscussingako ne bagezaako kuleeta Mpuuga gyesimanya alete constitutional amendment 6 maybe kibiki Mpuuga ne mukuba naddayo ne yeekweka kati kyebagenza okulaba nga balina kuddayo kuyita waani kuyita wa Mau aleete ate bolinga ebintu ebyo kati Mau baleese babalaki kyetuyita peaceful transition of power bannayuganda mwe mulina okukireta si Museveni oba si ba politicians
the peaceful transition of power in Uganda is not going to be handed over to you by politicians. It's upon you, Ugandans. By two ways. Either you demonstrate showing your powers, or you use the same mechanism which Museveni used. Those are the only two options. But what you mind politically, they have money. Secondly, but you mind they can forge each and everything to stay in power. But yeah. Mau agenda kuleta ebintu ebyo. Nemo kubireta bagala creatinga chetuyita shadow NRM opposition mu Uganda. Kati shadow NRM opposition mu Uganda nge bagitadde mu kintu kya polejiriji ekya PLU. Mwena bade bamanyi Museveni ayambala essaati emunjeru. Essaati gye yayambadde yabadde asindika sigino eya PLU. Eno NRM ye shadow opposition NRM egenda kuyita mu PLU. Eno yabadde sigino ng'aweereza sigino. Kanchikunyonyola kitegeere. Very soon, mugenda kulya nti a PLU has been fully registered as a political party. Very soon, mugenda kulya nti PLU is a fully registered political party. Ekyo bwe kiggwa, mugenda kulya nti PLU etandise okufuna abavubuka mu Buganda ne Uganda abagenda okwesimbawo. In fact, bagala bavubuka bagenda okwesimba ebifo by'enjawulo mu Buganda ne mu Uganda yonna. Bagenda kukozesa mechanism B esooka. Bagenda kubba akalulu okumakinga sure nti bafuna numbers ez'ameba parliament. Bwe bamala okufuna numbers ez'ameba parliament, Museveni abanga tafudde ssaawa zino. Era ne babba akalulu ne bagamba nti azzeeko. Baagala PLU yebefuuka ekibiina ekitutte obukulembeze obwa leader of opposition. Mu proposal amendment gye baleeta baagala nti akutte ekyokubiri mu kalulu kali oba ina ba parliament abaddira ku kibiina ekiba kiwangudde automatically yabaafuuka leader of opposition. Kitegeeza nti very soon muyinza okulirako nga daily drinking general oba genetically modified general alizayininze maje. Ompulya bulungi nnyo. Mulize bintu bino. Very soon muyinza okulya nga Didigi alizayininze maje oba bamufudde chairman wa NRM. Batafusi chairman wa NRM n'afuuka president general w'ekibiina kya PLU. Ne bagenda ne beesimbawo ne babba buli ekyetaagisa ne bafuna numbers ez'okuba nti leader of opposition. Kati bw'afuuka leader of opposition already eri ebanga NRM ebanga positive, Muhoozi ye negative. When you add positive and negative ofuna right, ofuna ekitangaala. Kati mu transition eno kasita PLU etwala abamemba parliament abangi ngeno NRM ewangudira nga babbi. They just bakola kye tuyita merge. They merge. Bakola kye tuyita merge. Ne bamajinga. Eno PLU yegatta bwegasi ku NRM. Already oli abayise Windows. Kati kyekyo.
ekyo mukirinde naye tulina okirwanyisizawo ng'obudde bukyali tutya twetaaga okutandika okwa-identifyinga abantu ab'enkyukakyuka nga tebanoonya bifo kyekisooka ekyokubiri twetaaga okukola kaweefube luggi ku luggi okusomesa abantu oli mwana gwa musota tebaawukana ekyokusatu twetaaga okuyiga akakodyo ke bakozesa ke kaluwa nga bakulaba nti oli muziko mu nkola yaabwe naffe twagala tufuuka omuziko mu nkola yaabwe atuleetako nnyo effujjo nga yawulira w'amaanyi surgical operation akuleetako effujjo nga naye alowooza nti ye temusobola kukola surgical operation ne mumukoleko surgical operation and it is applicable kubanga leo bagitukolako ekya surgical operation mukimanyi bulungi nnyo atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomera wano babagamba bakandidate bagenda okwapointinga nti for you teweetaaga sente tuzirina twetaaga kintu gamba kimu tingenda kwesimba okuwa piero bo kye baagala era mutandise okulaba avuka nga bejjayo bakubira amasimu okuvaayo gowosanga omuntu yenanga yeyinyibazanga ati tunula mu kaleega nti simenze ngenda kwesimba okuwa piero surgical operation is enough nga bwe bakitukolako nabo tukibakoleko ebisigadde tubirekera abalonzi n'ebisigadde mutunulire nnyo okukuuma pulezidenti n'okugjamu enkwezenge awo nvuddewo mutegedde ki ekigendera kyabwe awo tuvuddewo mumaze ennaku mmeka nga temulaba maama Lususu mu parliament maama Lususu akyalina ekidumusi bamemba ba parliament mulemeddeko ku buli bw'enguzi era n'omwami yazzemu nga baze mu parliament olw'ensonga mwe temumanyi manyi ge mulina temumanyi manyi ge mulina mwakuba regional sitting parliament ekyali luddawa mpozi bagenda kuddamu gitu mwagikuba kati bali mu parliament bateesa ebyava eggulu mwabitegeera yalina okutula sima ekyagendayo okujja nga bagenda kudda naye mwagikuba neetuula nga ne balaba nga tekyalina mugaso ono yazzemu n'abagamba temutusiruwaza. Honorable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence. To be on record, our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Mong? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when Gulu, the Speaker, Anita Amongo, made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated.
We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And we are monitoring closely. We are not about to give up. Thank you. All right. Member Parliament yo yabadde agezaako kutegeeza olukiiko lwatudde olunaku lwajjo nti bo ba member Parliament 185 basoloza emikono gyabwe egyali girina okukkirizibwa okuteekebwa ku biteeso mu Parliament okujja obwesige mu mpoga ne mapoga ne ba commissioners abalaba NRM abalya omusimbi gw'omusolo. Wabula speaker yabatundira kyamulinga essalambwa eri ensenke n'asalawo ababuzeebuze n'asitula n'olukiiko lwa ggwanga n'alutwala mu mambuka ga Uganda. Bwe baatuuka eyo wattu ate badda ku mukulu wa leader of opposition Ssenyonyi. Nabo bennyini baasituka ne bamugamba nti bw'obanga ozze ku Ssenyonyi twagala tuteese ku nsonga ez'okubajjamu obwesige abaali ensimbi. Omukyala Anita Amongi Mama Lususu Sorogeti mukyala Magogo omulungi Ombwati eyava mu black color n'afuuka ate brown color chocolate n'ebisigadde munnange n'abagamba sitaki manyanga yaka apati saagala busirwa mu kubuleeta ne sawa zino ez'ensonga tujja zoogererako ekyaddondo mu Kampala nga tutudde. Bwe bafundikidde nga tebitambudde bulungi ne badde e Kampala, omukyalo ono yasazeewo okwekweka olukiiko lulekere omumyuka we Thomas Tayibwa nga n'essimubbi mulwadde. Bane bakutte akazina ne bajjukiza Tayibwa nti twalondebwa abakulembeze mu bitundu by'enjawulo emikolo 185 kitegeeza nti member Parliament yalondebwa ekitono nnyo abantu emitwalo 2.5. Bw'ogatta abantu emitwalo 2.5 n'obagatta bafuuka akadde kamu mu emitwalo nga 8 nti obululu obudutamiringa obukulembeze bw'eggwanga mulamba lwaki Anita Amongi abayisaamu amaaso. Bamugambye twetaaga ekintu kino kiteekebwe ku Parliament kiteesebweko ensonga zaabwe ziyisibwemu era namugamba bonnambiro ensonga tukyagiriko era tukyajagala ali ludda naalongo Sorogeti nga talabikako. Ze zabadde ensonga z'omwami oyo. Njagala kusooka kuddamu omwami ono mwamulabye ekisookera ddala ngera tegeeza mwenna ba comrade ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora mumpulire bulungi nnyo. Sinze muntu ayagala nnyo effujjo ne bwe nkulaba ng'onnyigiriza nnyo ekisusa ali nsobola okukolako effujjo. Nina information endaga nti Muhammad Nsereko akiikirira Kampala Central omulimu omukulu gw'agenda akola mu diaspora bakuyita neutralizing all people power supporters across the world nga abasasula ssente bagende against Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka. Muhammad Nsereko nabana akakusaliramu. Wetwogerera oli mu ggwanga lya America, if I'm not mistaken, bw'oba toli mu ggwanga lya America olina wooli somewhere. Otambula osindika ba agent bo bakubire abantu amasimu across the America to go against Bobby Wine and even to send those people to attack Bobby Wine on his social media platform, and you are paying them well. Muhammad Nsereko, you are an MP. Who is supposed to be working together with all citizens of the country. Sometimes you say that you're a politician, but you're not a politician. A politician is good at presenting ideas based on the wills of the people, but not spreading malice, propaganda, and blackmail against your fellow politicians. Right now, you are situated in USA, if I'm not mistaken, or in the other part of the world, because you are good at moving, changing locations. I've been informed that you are paying people to start attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu on TikTok, Twitter, including Facebook, by telling them that whatever post Bobby Wine made on his social media, they should attack him, direct or indirect, on his posts. But I'm here to inform you, you are not a politician. You are just a propagandist, an NRM machinery. Good enough that publicly you are not denying being an NRM,
Because we in the opposition, we chased you away a long time ago because we knew who the hell are you. Sometimes you talk like you're an opposition, but that is a decoy. You are the son of an NRM cadre, late Nyerko Muhammad. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Nchidamu. Oli mwana wa musajja wa NRM cadre. Nyereko Muhammad, Nyereko Oliafa senior. Omwana wo musota gubera mwana gwa musota gusigala musota gwe nyini. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Sana wewe ni nyoka mzima. Hiyo mambo naendelea unaongea kwa social media. Unalipanga pesa watu waongee vibaya kwa Bobi Wine. Siku moja utalipwa. Na kuambia hii mambo siku moja utalipwa. Wachana na hizo mambo za wasenge. Unalipwanga pesa kwa birisha jina ya Bobi Wine ya Kyagulanyi. Lakini siku yako itafika. Utalipa. Siku zingine kwa nini unafikiri uko na akili mingi? Lakini wewe musenge. Mtoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Tutakupata siku moja. Utalipa. Stop your nonsense. Bobi Wine has nothing to do with your failures in life. You have been in the politics almost 15 years before Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have done nothing. You have been a member of parliament for Kampala Central for 2 decades, but even a pit latrine is lacking in Kampala Central. Even a temporary school in your names is done there. Even just a simple drainage is done there. Traders in the heart of Kampala, that is Kampala Central, they are being overtaxed, but you can't even mention. Right now, Kampala Central is occupied by rubbish. You can't even come out to talk about that. The issue of which it is on right now, which led to the blows in the Kampala City Hall. Because councillors, they came out questioning Lukwago. What happened to Chite's report? Lukwago and his team, they failed to give out the report. But you can't even come out to talk about those issues. But you are busy moving around the world, paying bloggers, paying each and every one to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. What did Robert Kyagulanyi Ssentamu do to you? Because at one time, Museveni sent you as a blocker to convince Kyagulanyi to join NRM or to consume the taxpayers' money. Which Kyagulanyi said, no, I'm not your type, I'm very sorry. Just get out of my face. You get annoyed because he ashamed you. That's the reason why you hate him. Ladies and gentlemen, the reason as to why Nsereko hates Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu. The public knows that Nsereko, he pretends to be an opposition figure or MP. No, he's an NRM agent, camouflaged as opposition MP. At one time, Museveni told Nsereko to go and convince Robert Kyagulanyi Ssentamu either to join NRM or to get money from NRM, and he's silenced. But Robert Kyagulanyi Ssentamu gently informed Nsereko Muhammad, I'm not that type of the people or politicians who sell their heart or their nation because of money. So the deal went wrong. Since that day, Muhammad Nsereko hates Robert Kyagulanyi Ssentamu to that level. And he had been caught in some meetings discussing how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. And it is on record, including I myself.
He was given like almost 6.5 billion Ugandan shillings to find a way of assassinating me. I know that it's on record. But he had failed. But that tendency of blackmailing propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu must stop. Mubaganda banga bali mu US, bali mu Canada, bali mu America, bali mu Europe. Nsereko bwa kusanga na kusinikirako ebinyo byo biri kungulu bobi yuwe. Labaje banakuwa bila tayagala kuwanguzi. Bobi yuwe. Bana basajja batufudde ekizibu. Omuntu yagaana okutunda ensi ye. Gocho omuwananira. Okulemwa ko Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okutegerako okutonda Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okubanga tolina nnyumba mu Kampala obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okubanga obufumbo bwakulema obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okuteesa mu parliament kuba kwakule obusibuzi bwa Kyagulanyi. Sibuzi bwa Nuupu. Gwe ya ssente zo kola byoyagala ensi gireke etambule. Obadde mu parliament emyaka 10+ tolina kyokoledde Kampala Central kebere Kabuyonjo kagube Mwala kakobe kasomero k'abalema oba kebe project yonna ng'edonating ekintu toli tewali. Kampala Central right now mumuli omutima gwa Kampala abasubuzi babasasula musoro mungi sente za kasasiro amasannyalaze renti kasasiro ali mu Kampala ajjudde akyuma tosobola kwogera wabula osirise. Wabula mulimu gokwata sente genda Dubai mu America kuwujja biwojjolo as simple as that. No time kokola mission ngosasula wa bloggers ba TikTokers ba blackmailing no kuvuma Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo munabi abufuzi takikola musajja muno bwa kusinga ng'ekigere tugiyitanga njovu. Ate musajja muno bwa kusinga ng'omutwe tugiyita bofulo nedda. Buli omwayi n'omutwe gwe wabula buli bomu wategera nti oli musiru okubanga ova mu bitazimba ng'ova mu bisi ya kisiru byokka. Ekyakuddugaza kyatwala bwongo ng'ono omwami. Omukulu ono yavuddeyo n'atiisatiisa. Njagala nsooke mu addressinge bulungi nnyo. W'Entebbe simumanyi mannya ge. Yavuddeyo n'atiisatiisa Kyagulanyi n'atiisatiisa abantu. Naye njagala mu addressinga bulungi nnyo. Kansooke nzannyo akatambike. Kyagulanyi njagala ki? Tunuulira Kakembo era kakasize bukakasa nti bwatu muwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tyeze musanvu ayina omutwe gwe yeetegeerera si mwana muto otunula Joel Ssenyonyi kisanja kimu olina experience Joel Ssenyonyi ojjawo abasajja bampuuga banambe kye bali awo olese Ssenyonyi ekyo kikya Kyagulanyi tuula ku mbeeza otunuulira abasajja nti balondi n'abasajja njasabibwa naye kinaakulema twejja. Alright. Amukulu amanya go sigamanyi naye nze kankuwa erinnya lyo. Mukulu Kaddugala ow'Entebbe awoza Kakembo musajja mukulu ebyobufuzi si myaka. Ebyobufuzi kutegeera byabufuzi na mbeera eriwo mu ggwanga na biziki birimu abantu. So Mukulu Kaddugala tetukula bulungi ndowooza oli mu nzikizo lwakkalayo era n'ebirowoozo bikuvaamu birimu enzikiza. Mukulu Kaddugala kubira Anita Amongi akwe ku Carolite ove mu nzikizo tusobole okutegeera n'okutegeera bulungi nnyo kuba oli muddugavu nnyo n'entegeera yonzirugavu. First and foremost oba kisookera ddala emyaka si kwe kutegeera kubanga abasiru bazaala bawasa bakula bazukuza ate mwana tu ne bafa ne tubaziika. Kati gobanga oli mu kwogera ng'obeesinga ku myaka ne experience gwe kennyini oli mukulu myaka lwaki toli mu paliamenti oyagala tugamba nti Kakemba akusinga obusajja ayina obusajja busatu okusinga kako oyina akadingidi kamu n'obulima bubiri nga Kakembo emyaka omusinga kisigwa ali mu paliamenti. Mukulu Kaddugala n'olwensonga njala kugamba ekigambo kimu nti amagezi gaba ga muto so si mugejjo. Emyaka gikuubidde akawero naye okyalowooza nga ali emmanju asima Kabuyonjo y'enkoma. Mukulu tulabye ebintu bingi nnyo ate alokutambulira kusibirayo amenvu. Nkuddamu
emyaka sije gifuge gwanga wabula okutegeera omusajja gwolereza Kakembo Mbwatepkama oba Mbwatepama akubira Ntebe municipality abadde mu DP emyaka bufukunya nga tasobola kufuna ekifo kyero C1 until fe twamukwata mukono ne tusoloza ne ssente mu display zamuleeta okumutuusa waali owulira ebigambo byabadde ayogera ne mission byonna tulina ku record ompulya bulungi nnyo kati gobojja we masago linga eggongole siba akabugo otuleekanira wo tukolera otya mukulu tukuyambe tutya tuyina ebizibu bingi nnyo ebyokulowoozaako ate ggwe oli mu nzikiza tetukulaba kubira Caroline kubira kampuni ya Caroline oba nitaamonge akuwa address osobole okweyolisaamu ensonga ozoogere nga tukula bulungi nnyo otherwise tetukyala kumanya mutulo abantu abali mu nzikiza oli mu nzikiza ate oli muddugavu so we can't understand your message please you need to breach yourself so that we can understand you. But right now, you are in darkness, you are dark, whatever you are talking in darkness. We can't understand you. So, kati ono gwolereza yono. Ono sigwolereza. Yoyo. Nze Kakembo nzikiriza ati approach yange lumba omulabe muggalira defensively. Omulaba atuzoganya omuggalira omaze kugala nupu nogamba nupu wange no mu DP fe tulina control fe tugaba stamp fe tugola buli kimu nete tulina stamp za nupu ati nupu tesoka tukwata tugale eno DP odawo za Kakembo bona agenda mu DP tiye manya mu nupu ngeno DP etekawo candidate oba mawo bambagamba mawo ajja kuleta candidate no mawo tasobola kuleta candidate nga fe structure ya Ntebe DP terumwembore esinze nga tetulede kumutambuza nga tetulede kumunonyeza bululu n'abana impact so ompira guli mikono gyaffe ng'executive ye DP Entebbe fe tulina okusalawo why don't we win together tugenda mutume kutunule bannaffe ng'abatuliddemu olukwe nenya nsaasira nnyo basajja bange tulina ku executive nga mukulu makumbi musajja wa Katonda bimusobedde so tubogondeze embero gaye bannange tusekimunga nkuyege Kakemba agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya byeddagala erigendo tutaasa abatuzoganya omuzoganyo maze mulumba wali so mukulu Kaddugala oba ggwero w'omukulu ono ndowooza owulira gwo defending eyo voice note ye mukankuzanyire ey'okubiri era nze nawulire president wange ng'ayogera biwanvu ningamba nno tulina obuzibu mu ggwanga tetulina abakulembeze ab'ekiboggwe abatayise mu kutendekebwa omukulembeze akwata atya ensonga mwina abakulembeze bakiboggwe sikyemamu abakulembeze abaganya ate okuyi mukulu Mbwatekamwa owa Ntebe municipality mwina abakulembeze ab'ekiboggwe but you are the number one omukulembeze ow'ekiboggwe omuntu bw'obanga oyogera n'otandika okusika ennyinda eno n'ofuna emiwaata wano kitegeeza nti endowooza yo ntono nnyo no facial expression oba endabika ya face ng'oyogera ensonga ekulaga intimacy oba hate ekuli mutima oyina experience y'okulemererwa emyaka 30 gy'obadde mu DP nga toli chairman wadde wero C1 you can't even manage yourself. You are talking about a president who managed a full political party who was voted 97%. Gwotosobola na kumanaginga mutwego ne municipality Entebbe kutukulemi mugapa ekikulu kye mulina bwe musala ebitoje ne mugimalako envi empewo yingira nnyo mu bwongo buno ne balowozesa nti mutegeera kumba okutegeera kwa munguba Kakembo Mbwatekama tetwagala nnyo kufuula wa kirerya ne twagala kugaba ekigambo kimu ebiseera bisinga bw'osirika tewejjusa ompulya bulungi nnyo ate obanga oyogera osooka nga kunyiga ku mutwe gwo nga tonna jerega mutwe gwa musajja ali ku mudaala atunda mutwe gwa nte gw'okujja okulumba Kyagulanyi omulumba ngaani obadde mu DP emyaka 30 nga tebakwadde ekifo kyero C1 wabula Kyagulanyi wazze n'ofuuka MP kumaanyi gaani ku ssente z'abantu tewayina wadde ssente zikubisa posta diaspora yazikuwa ompulya bulungi nnyo bw'obanga oyina amaanyi ne DP yo no empaka ez'okulwana mwekuba asigala yalaama toddamu kwogera ku Nuupu DP weeri obudde osigaze emyezi ndowooza nga 5 ogambe nti nze nzizeeyo mu DP as simple as that kyekimala gwe neggwe okuyimirira mu bwa Katonda ate n'owaana sitaani kitegeeza obeera musiru mbalagavu atonye mmooli ompulidde bulungi tosobola kubeera mu bwa Katonda ate ng'otendereza sitaani
bwali omulungi era n'otwanoga nti Katonda ate musiru nnyo okusinga gwayimiridde mu bigere bye. Omukulu ebiseera ebimu nga tonnayogera sooka okwate ku mutwe gwo gutegeera bulungi nnyo era sooka okubire mukazi w'essimu ngayo navudde waka naye natambudde n'amagezi gange kuba ngenda ku leediyo olw'ensonga omukazi we yamanya bw'otegeera mu abasajja abakulu aba DP obufumbo bwamwe businga obungi abakazi bamwe bategeerera ate mutegeera nnyo nga muli mu bisenge kubanga mutuuka n'okufukamirira akaboozi ak'ekikulu ng'abakazi bwe babekyangiddeko temuva mu loogi omusajja omukulu ofukamira kati bifo nga tonnajja ku TV okubiranga mukazi wese nvudde waka naye obwongo bwange ntambudde nabwo nga tonnagenda ku TV osooka nga n'obuuza mukazi obaayi mukyala Kakembo obwongo natambudde oba nabulese mu kisenge bifo nga tonnakwata kunatuuka mu kamera kubanga mwogera ebintu ebitagasse bitazimba ggwanga. Kati mukulu Kaddugala ndowooza otegedde era y'ono kati y'ono Kaddugala kubanga nze muwadde erinnya y'oyo Kaddugala tumuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bwaba muwamu mmera tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza ekyo beerawo ng'okimanyi Kakembo genda eggulu tyeze musango ayina omutwe gwe yeetegeerera si mwana muto ate era wattu bw'otulina n'ono omutwe era yadde agusazeeko enviiri kitegeeza guyingiza empewo. Bw'otunula Kaddugala naye omutwe yagusaze tekuli nviiri guyingiza empewo. So mwe basajja mmwe tuli mu byaddala wante tuli mu kuzannya mutugulidde abantu tebakyalya kyaggulo tebakyalya kyamisana balemereddwa okuzza abaana baabwe mu masomero banka zitwala ebintu by'abantu bali mu kumenya nju z'abantu basiba abantu mu nsonga ezitaliimu temuvaayo kwogera nsonga zino mwenna musirise mufakasinze kimu kalulu kubanga buli omu alowooza nti ajja kubeera ekizibu kye tulina ekya Uganda akasengejja ne qualities zirina okukyusibwamu and who is supposed to stand in any political position. Rules and regulations must change. Someone who is not historically known in that area is not supposed to stand there. Someone who is not financially well or okay is not supposed to stand in any political office. Era kina n'okuwandiikibwa mugundi mu constitution nti omuntu yenna kaabere MP kaabere president bw'akola manifesto n'agisomera abatuuze n'atagituukiriza nga bwe yagisoma it's a treason case kubanga eyo fulawulibwa bulimba. Wagamba abantu ngenda bakiikirira ntwala ebirowoozo byammwe otutte ebimeka tewali kalas treason gende bizira myaka 3 ebisomozo bikwasi nyange eginabyo bwe giri gwako nga tefudde befudde ng'ebikomyawo bwe mutwegendereze amateeka si buli kintu kigenda kwesimbawo. In fact twetaaga general debate before someone stands in a political office oba oli kansala twetaaga open political discussion okumanya thinking capacity yo before you stand. Twetaaga okumanya financial muscle yo oyimiridde otya mu nsawo toyina politi toyina woosula toyina nnyumba ogenda mugenda okubbasiriza eggwanga okitegeera. Twetaaga public debate before ng'omuntu tannajja kwesimbawo oyimiridde otya omutwe ebyenfuna oyimiridde otya olina amaka osobola okuweereza eggwanga manifesto gy'owandiise ogenda gituukiriza bwekulema okutuukiriza ki ekiddako it's a treason. Tujja kuona bano bakakembo batepama tujja kuona bano bamwadi nsereko tujja kuona bano basegona bano bampuuga bani tujja bawona olw'ensonga akakungunta kakulaga nebino lyajala wandika manifesto ngenda bakiikirira kumba akiikirira bitundu bibyakyama na mutwe
N'omusanga gabugabu member parliament tateekeddwa gaba kagaali. Tateekeddwa kusima luzzi. Tateekeddwa okusasula school fees. Kimenya mateeka. That is corruption. Member parliament alina kutwala birowoozo biruma kitundu kye government nebisa mu nkola buli muntu yenna amwagira natamwagira n'asobola okuba nga benefitinga mu bintu government bibyekoze. Nebuuza ensimbi enzizi ku kyalo mu constituency eyo byonna total nonsense. That is not your responsibility. That is not your responsibility. That is not your responsibility. Muyambako corruption okubanga abeera mu ggwanga ogula akagaali okagula ngaani. Olime emyalo girima ngaani. Osasula school fees osasulanga. That is total corruption. Amasomero gonna mu Uganda galina kubeera gaabwe. What is the responsibility of the government? Musasula emisolo ate sima MP asasula. No. Temutugisayo politics olyo kubanga politics ojja kukola manifesto oleme kutuukiriza mu wadde n'ekimu. That is a treason tujja kuwaabira tujja basiba. Video wedde mukaba bakume tujja sinkana kulokutanga saa 2 ez'akawungezi. Mukaba bankuumire video wedde. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.